olunaku olwaleero kubanga ekyo kyekisinga obukulu. Naye nga muganda waffe Pato of Uganda kanteekeko eddoboozi lye muliwulire. Bakweeni mbasaba muwulirize eddoboozi lino n'abambejja abantu ab'enjawulo lya muganda waffe Pato of Uganda okulaba nga ayogera ku nsonga eyo kubanga kyekisinga obukulu. Pato of Uganda tumuwulirize bulungi. Wulira. Baganda bange Pato of Uganda ndoza tumuwulidde bwategezezza mu ka audio ako nti abasajja bamukutte. Abasajja Pato of Uganda ategezezza nti bamukutte ng'agenza okukyalira ku Teacher Fred Kajubirumbuye. Era Pato of Uganda ensonga eno agyogeddeko okulaba nga bakirira ddala. Baganda bange ensonga ya Pato of Uganda munansonyiwa mbadde nvuddeko. Muganda waffe Pato of Uganda ensonga eyo eri bwetyo amaze okukwatibwa. Era waliwo n'amawulire ekifaananyi kino ekibadde kiyita ku mutimbagano nga bamu bategeeza nti ono mukyala Fred Kajubirumbuye. Baganda bange tubagamba ono si ye mukyala Fred Kajubirumbuye. Waliwo wadde bagamba mukyala wa Lumbuye yatuukisiddwako obuzibu. Tubagamba mukyala Fred Kajubirumbuye ali safe. Mukyala wa Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali Teacher ffe omukyala ono ali safe era tumwongere essaala ali safe twabaawo n'omu ababuzaabuza. Era waliwo abatadde obubaka ku social media nga bagamba nga Lumbuye ebyo biveeko oyo propaganda abagala tujja ku mulamwa Fred Kajubirumbuye ali bulungi era twongere okumusabira. Ekyo kye tubagamba essaawa zino. Ekyokubiri tubategeeza nti bannayuganda kino tetukitujja ku mulamwa ekya muganda waffe Pato tusigale nga tubanja Fred Kajubirumbuye ate ne Pato of Uganda
nga tumubanja kubanga ekyo kye kisinga obukulu yadde pato lyere eddoboozi lye tufunye eddoboozi omanyi bwe tulifuna tetulina kye tukwate tuli ttake naye bwe tuba tufunye eddoboozi eryo tuba tulina okutegeeza ensi kubanga tetusobola kusirika naye ngezaako okunoonya essimu ye ngikubyeko nga tagikwata pato of Uganda naye ka audio ako kampeerezeddwa so tubagamba bannayuganda mugume musigale nga mubanja pato of Uganda naddala abali ku Twitter mubanje Lumbuye temuzikiza Lumbuye kubanga mwabadde mutandise okuzikiza kati ate ebigenda mu maaso mukola ki mubiraba naye nga tubagamba nti buli omu kyalina okukola kikole naddala ku nsonga ey'okubanja Teacher Fred Kajubi Lumbuye buli omu kyolina okukola kikole tozikiza era tubagamba abali ku Twitter muganda wange Faustin Masaba Spider Wave n'abalala mukole kye mulina okukola kubanga ne mubaka wa pato of Uganda asembeyo atugamba nti tulwane nnyo tetuzikiza kubanga ekyo kye kisingwa obukulu nja bategeeza mu ddoboozi ya pato of Uganda ekirala baganda bange kyenjagala okubategeeza nti buli kimu kikolebwa era kanso okunyingi muwadda maze okumuweereza information eno nenjogera ne kanso muwadda okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okulaba muganda affe ng'ate naye ayambibwa baganda baffe abali ettake njagala bategeeza nti information eri bwetyo era amawulire amalala genfunye genjagala okuyisaawo olunaku olwaleero gegano wammanga mbadde nsaba musharinga video bangi mwina mikwano gyammwe abakolera mu katale ka St. Bali ku Dembe giyite Owino Market kale munnange gwagamba diversion ojja kwogera diversion n'eddoboozi eryo lya pato of Uganda era eddoboozi ffe lyetwesigamyeko okubatuusaako ebisigadde mujja kuba mubiwulira bw'aba pato gyali neffe tuwulidde eddoboozi